okyali mulabi mulungi ow'oluganda kubanga otudde wonna w'osinzidde okubeera ng'ondaba mu bitundu eby'enjawulo ne tuyingira ffenna akaseera kano akabeera ak'okuzzaamu amaanyi nti bikyasoboka. Bayibuli era weegamba mu Zabbuli chapter 40 nti nalindirira Mukama n'okugumiikiriza n'awulira okukaaba kwange. Mu bugumiikiriza obwo bw'olimu ng'olinda Katonda, biki by'oli mu kukolera mu kaseera ako? Biyinza okuba nga tebinnaba kutereera nga bw'oli mu kubisaba, naye nkusuubiza nti ng'okyalindiridde Katonda, ng'okyamwesiza era ng'okyasaba, ng'okyali mulamu, Katonda akyasobola okubeerawo ne kyakola ku lw'obulamu bwo. Naawe nakuwa obujulizi nga bendeeta wano ku programu Nungamya bw'aba. Olunaku olwaleero nkomyewo n'omwaka guno wano ku Universal Fellowship Church. Katonda mulungi, nsanzeewo omusumba lye yabuulira ekigambo, ate naye era we musanze n'aŋŋamba naawe kirungi nkusanze, kubanga oluusi bandigambye nti Patricia takola kitakyaliwo, naye ffe bandi kiba kisa kya Katonda. Nzikiriza negattako tubeere nga tetwaniriza omukyala agenda okubeera ng'atuwa obujulizi bw'olunaku olwaleero. Tukwaniriza nnyabo ku programu Nungamya. Amannya go? Amannya gange nze ndi Sandra Bazira. Sandra Bazira. Bazira lya mwami kuba ndaba empete eyo oba liryo? Bazira lya mwami mukwano. Amiina. Omwami mubuzeeko n'abatulaba ku perspective y'olunaku olwaleero. Omwami wange Professor Christopher Bazira okutumirako mukwano. N'abatulaba leero babuzeeko. N'abatulaba olwaleero aba Universal Apostles Fellowship Church n'abalala bonna we bali. Mukama mulungi nti tuli wano olwaleero. Amiina. Kintu ki ky'osinga okubeera nga weenyumirizaamu nti Katonda kino kyankoledde? Tuba n'ebintu by'enjawulo. Nze Patricia nyinza okugamba okusembeza Katonda alina kino kye yankolera. Naye ekintu ki ky'otunuulira n'ogamba nze Katonda kino kye yankolera mu bulamu bwange ekyandeetera okumwagala ennyo n'okusukkawo? Kakati Patricia, Katonda gwe nsinga okutegeera ye Katonda ono wa Universal Apostles Fellowship Church. Kubanga sijja kwogera magezi nti Katonda ankoledde, njogera kuono Katonda. Katonda ono mutegedde okuva nga ndooza kuva kuzaalibwa. Kwa mama wange yayingira mu kanisa eno nga nina emyaka 2. Ng'okyali mwana muto nnyo. Nina emyaka 2. Amiina. Kakati ne nkula, nkuze, nvubuse, byonna nga ndi mu kanisa eno. Kati kyesooka okwebaza Katonda nti yasobola okunsobozesa okuyingira mu kanisa eno nga ndi ku myaka egyo emito, ne nsobola okufuna guidance okuva mu egyo emyaka. Kakati nazaalibwa mu kanisa eno, ne nvubukiramu, ne nkuumibwa, kanisa eno ekuuma omwana omuwala, ne nkuumibwa bulungi, ne wabeerawo guidance okulungamizibwa okuva mu bantu abakulu. Okulungamizibwa kubanga wabeerayo abakulu abatutwala, abatwala abaana abawala babeerawo, abatwala abaana abalenzi babeerawo. So nafuna okulungamizibwa nga nkyali mwana muto, ne ntegeera ekyokukola, ne ntambulira mu butuukirivu kuba kanisa etusomesa obutuukirivu. Paka era kanisa bwe yantuusa ku kufumbirwa. Amiina. Kanisa bwe kutuusa mu mbeera y'okufumbirwa bakuwa omwagalo. Kakati abakanisa bagamba nti naye omanye ekiseera kyo kituuse oba weesabirako Katonda n'omugana naye Katonda nnungamya. Akaseera kekkoba omwami yajja buzze. Manyi Katonda naye akebera emitima. N'agamba omukyalo ono tansabye mwami. Naye ndaba omwami amwetaaga mu kaseera kano n'amukuwa bw'atyo. Nze ngamba nti kirimu embeera bbiri. Abakulu basobola okulungamizibwa nti omwana omuwala oba omulenzi atuuse okufuna obufumbo. Naawe ng'omuntu awatali kukakibwa osobola okwewulira nti otuuse okufumbirwa. Era bw'owulira ng'otuuse wa mitendera weegiri n'ogenda omusumba wakutwala mu kanisa oba omubuulizi n'ogamba nti embeera eri bweti. Naye nga process eri organized. Wabeerawo nti abeetaaga obufumbo tukola bwe tuti ne bwe tuti. So ffe mu kanisa eyaffe omwagalo bamukuwa buwi. Mukama asiima n'alungamya abakulembeze n'akulondera omwagalo oyo gwalaba nti mu butuufu yajja okukolera. Yasaanidde yagenda okuwa emirembe obulamu bwonna. Amiina. Olina kyayogera ekirala? Mbadde njogerako ku mbeera y'obufumbo yoganya kyenfunyemu nti omwagalo nange nawe bw'omwagalwa mu mwaka gwa 2022 kati emyaka ndooza 24. Kaakati omwagalo oyo bwerawo era namusiima. Ebiseera ebyo twali tukyali bato tukuze, omwagalo wange nzenzeka mukyala we. Amiina. Sisuubirayo siswana kusobereza nti waliwo ayinza okuvaayo. Tasobola kubaayo. Nti naye mukyala wa Professor Mbazira ekyo sisobola kubeerawo. Ate nange manyi nti ye wange nzeka nange nze wuwe. Stress y'obufumbo tetugirina. Oba alazeewa mwami wange atambula n'agenda mu nsi z'ebweru, America wa, nze nsigala nti osigala oli mugumu. Kanisa wange nkuumye, era naye kanisa atambula naye munda mu ye. Kyemanyi nti yena bw'aba ali eyo
nange eno mba ku kituufu okitegeera abakyala babeeyo nga beeraliikiridde omwami waafulumamu omutima ne gumukuba mukwano ewaffe ekyo eyo stress twagigoba dda tetugimanyi nako twebaza katonda eyatuwa ekyo yatusiza ekisa ekyo ne tubeera nti tusobola okuba nga mukama atuwa obufumbo obuto ensi etabuse amalogo okuttingana simanyi asidi ebyo byonna kati mu mbeera y'obufumbo eyo nga bwe babutuwa nti obufumbo obutuukirivu tubweyagaliramu bw'ova ku kigendererwa ate n'ogezaako okukola ekyo ekitakkirizibwa mu kkanisa katugambe ng'obwenzi ekitali kituufu ate eyo gy'ogenda okusanga amalogo buli bw'okola ekibi oyingiza omulabe oba okivuddeko oba ovudde ku mulamwa ng'ate ozza ewalala kati eyo asiri yajja okukusanga naye singa obusigadde ng'otambulidde wano mutukwano ffe tutambulira mu mirembe tutambulira mu kisa kya Mukama. Amiina. Ekyo sikizaako mukono omukyalo omufumbo wenna ali eyalaba program Nungamya ebigambo byo kansubire nti biina kye bikuyigiriza obadde ku bunkenke omwami kasita afuluma omutima nga gukuba naye lwaki tosembeza Katonda omutima gubeere wamu Katonda bw'abanga abirimu ebibyo omutima gubeere wamu nti Katonda agenda kukumira omwami oyo Katonda agenda kukumira omukyalo oyo yonna gy'agenda okulaga nga tulina abaana yes abaana bali nga bameka abaana abange abaana bange be nazaala bali basatu naye era ninawo abaana nga bomanyi tuli mu mbeera ya kkanisa okumako abaana abamu mu kkanisa n'obeera nga naawe balungamya nga maama kakati omanyi n'embeera y'abaana nayo si nnyangu kati abaana batabuse enjaga abaana bakola kati tulina bino simanya Illuminati tulina embeera nnyingi eziganya abaana naye munaye Mukama akulwa Katonda wa Nabbi Dawudi tuyambiddwa nnyo ku nsonga y'abaana nti omwana akula nga bw'okugambye nange nakikuliramu n'omwana naye omukuliza mu mbeera ng'ategedde ekyokukola ategedde ekituufu ekyakukola ate omwana kati nga ffe abazadde oluusi olemererwa n'obeera nga omwana omukubye omwana oboggodde byonna omwana ng'akoze eki kati situla mwana twalawa mu kkanisa nti omwana ono alemereddwa okutambula bw'olaba nga omwana aganya osobola n'okwawukana naye n'omulekera ekkanisa oba n'omugamba nti nga tokoze n'okusaba yes nakyo kikulu naye ate osobola okusaba ng'omuntu n'ekkanisa esobola okusabira omwana wo ne nabbi waffe naye abadde kyakuyigirako kinene nnyo eri abaana baffe nti n'omwana bw'omugamba nti nkutwala wa nabbi embeera egenda etereerayo kakuba amanyi nti bwe ŋŋenda si sebijja kuba birungi especially omwana akoze empisa omanye empisa z'abaana nga bavubuka nga bali mu kkula yes so abazadde balwanye n'abaana babalemye abaana bakoze ebintu ebyekisa abaana bassa abazadde kugamba effe tutambulira mu kisa ate tutambulira mu mirembe kakati ekisa ekyo ekikulukuta nga kiva mu bufumbo kikulukuta nga kitwaliramu n'abaana tuyambiddwa nti kugambye enze nzekka mukyala mbaziira kakati ate naye ye mwami wange nange nze mukyala we kati abaana bange nibuŋŋambye essaawa eno nti obasitula obatwala ku musaayi mukwano sirinaamu wasiwa tolinaamu kutya yadde awo nno omukwano gwange ate ebyo bibadde ebigambo bye tutandise nabyo awo mpolampola nga tunyumya emboozi abaana era yeyo advice gye mbadde njagala ogamba omukyalo oyo ali abaana balemeredde abazadde oluusi ate abamu ku myaka emito omwana muto naye nga mutuufu omuzadde amulemeredde kati n'ogamba waanaakulira naye omwana mukwase Katonda anzikiriza olunaku olwaleero omusinza munange ku program Nungamya ate tubeere nga tuyingira mu bujulizi bwennyini obujulizi buba bungi naye nsaba obeere ng'ogabanako nange n'omulabi wa Spark TV atulaba obujulizi bw'obulamu bwo bukyanga osembeza Katonda kiki ekyo kyakkoledde kyogamba nti ate wano yasukkamukko yakisussa kati nawe ntunuulira nkulaba nyiza okuba omwangu nga sirina Katonda tekisoboka bw'onsangayo nga ntambula olaba nga ndi mwangu nnyo oyinza okuba omwangu nga si Katonda mukwano ekyo si kizibu nga bw'ondaba bwe nti kakati Katonda ankoledde ebintu bingi simanyi oba ntandikirewo oba nkomewa byonna lwedde byenkugambyeko abadde Katonda kakati abaana bufumbo abadde Katonda nze ndi musomi Katonda ampadde ekisa n'ensobola okuba nti nsomye nakola degree esooka n'engimala nenkola degree ey'okubiri n'engimala ndi ku degree yakusatu okay twasokera ku degree kyeyo gye twogerako twasokera ku mass communication South Africa nenkola human rights masters e Makerere kati nkola PhD era South Africa amiina kyonna kyonna kibadde ennyonyi bulinga bugaali kubanga kati wano tuli mu Uganda kisa kya Mukama kakati obujulizi bwe tuliko kakati engeri gye tusomeseddwa kanisa etusomesezza
emigaso gy'okusoma emigaso gy'obufumbo obuli monogamous obutukuvu yes obutukuvu emigaso gy'okukola byonna byonna tusomeseddwa nga tukyali bato nga tukuze ebintu bino tubitegeera ekyokukola ekyotalina kukola so obujulizi obusooka bwe bulamu bwange nze nalwala nali nfudde kloti mukwano ey'omumawuggwe naye nabbi wa Mukama n'ansabira nali ntuse ku kiseera ekisembayo nenzira engulu obujulizi kuba singa siriwo kati tewandindabi bwakwe gusoose okulabako okitegeera obwo bujulizi bwoza obulamu bwe bujulizi obusooka ne bwe yayita naba kumponya kloti eyo era obulamu okuba nti naliwo nenekuma ng'omwana omuwala nesifuna lubuto nesifuna bulwadde bonna bujulizi mu mbeera eyo ng'ofunye obulwadde obwo mbeera ki eyasinga okuchalenginga ennyo mu kaseera ako ng'oli mulwadde obulwadde bwa kloti simanyi bulwadde buzibu bwe nalwala omwami wange teyaliiwo naye nekyakyo neebaliza Mukama nga sinatuuka ku gundi ku nsonga ya bulwadde social support kanisa eno gyetuwa social support ndowooza aba tukiyite tutya kubeera nga babagwagira babakwasiza wamu nammwe tulina kanisa ekuwa social support kuba nze nalwala nga omwami wange taliiwo yali atambudde nga bino byokugaa nti atambula nnyo naye bannange mu church olwategeera nti ndwadde ngoyinza okulowooza baba bavuddewo abo kamuli busoga kika kyonna kiri awo nga weebali okubeera nga bakanisa bazze kundabako okumbudde nga bw'otegeera omulwadde kati we natuuka nga bagamba nti oxygen taliiwo mu ddwaliro nti oxygen taliiwo ate kloti amawuggwe gatandise okuclosinga so naye ndaba nga embeera erabika kati ekoze eki egaanye kakati waliwo omuweereza wa Mukama yagamba tukubireko ku ddadi essimu tulabe embeera tasooka netukuba nga netumufuna netumukubira essimu netumufuna nenjogera naye naye nebinamugamba sibijjukira naye nalina okukkiriza nti ekigambo ekimu bibiri byanayogera kijja kuntwala ewalala nansabira nangamba beera mukakkamu Mukama yakola bwati ne bwati bwe yamala okunsabira nze nawuliramu nze nga ntandise okuwona nenzira engulu kubeera era yansabireho nga nina covid era emabega nga kloti tenaba so obwo bujulizi ne covid akulumba n'omuwona olw'ekisa kya Katonda ne kloti ate najja ate munaye kloti 90% of abalwadde ba kloti do your research tebawona ekukubira mu kinaabiro ekukubirawa naye Mukama yankuuma nnaku ndooza wiiki nga nnamba nga kloti ennuma naye nga simanyi nti yennuma kale Mukama nampisaawo awo obujulizi Mukama ampadde abaana abalungi basomye balina empisa omwana ne baba mukulu akomeere omwana gwenzaala omukulu asooka akomeere waggulu alina okufukamira wansi ng'ayogera nange ekyo kitiibwa Mukama yakituwadde kubanga abaana bakuba abazadde nakuddamu nga bw'ayagala ekyo nakyo kisa Mukama akoze ki obwo nabwo obujulizi olwedde kugambye nti obufumbo obujulizi kugambye ndi mukyala musomi ndi mukyala mukozi togere ku kino ekyobufumbo agati nakubeerako ekyo ekyobusomya nti bonna bujulizi mu kaseera ako ng'okyali muwala muto tonnaba kufumbirwa obeeramu n'ebikusoomooza confusion ebaawo tomanyi ani akaseera ako gwe ng'omukyalo oba omuwala mu kaseera ke yali akuze ng'omanyi Katonda okulidde mu kanisa yo bakuyambako wali na wali okulungamya mbeera ki gye wasinga okusanga oluusi nga tosaana gigabanako n'omuntu oyo gwe wandi sentimentawo mu kanisa naye ng'olaba olina kutunulira Katonda gw'osobola okwogerako naye okubeera nga akujja mu mbeera eyo kakati embeera gyenyinza okwogerako nti oba yasinga okubeera nga bw'okyonyonyodde bw'otyo omanyi bwe tuba tukulanga abaana abawala kati mumaze senior 6 abaana abayingira kampasi embeera eyo ya ndongo kati okoze emikwano ku ssomero kati gwe bakulabanga fala olwokuba togenda mu ndongo bagamba ffe tetwambala mpale mu kanisa ate tukkirizibwa ekyo bayibuli tekikkiriza so bambala empale baagala bagende mu ndongo bafune abalenzi kwegamba embeera eyo kati bwakubira essimu banaye mwe muliwa oba nogamba nze ebintu nga ebyo sikola ki sibigenda nze nabagambanga nga tukyalina mu 6 nabagamba nze nno ngenda kufumbirwa mangu nze ngenda kati nga balaba n'ekyokufumbirwa kya busiru okirowoozezaako mangu nkirowoozezaako mangu naye ate nze ndaba nga kanisa wentwala awo because omwana alina okubeera mu mbeera bwetyo kitegeera so kati embeera yasinga okunsoomooza yeyokuba nti bannange be nalimu my peers balabanga nga ebintu bye tukola bya kifala nnyo naye ate nga gwe butunya bye bakola bibatwala mu kufa okitegeera kati ate nga eno buli lwojjukira okusomesebwa okuli eno nojjukira omuzaddewo nojjukira omusumbawo ogamba sijja kukola bwenti kubanga omwana ne bwaba ku myaka 3 ekyokukola ekituufu akimanyi kusomesebwa ki okwo kwe basinga obbawa endongo temugenda mu ndongo n'ebirala naye gwe aba biŋŋamba si nnyo nti togenda mu ndongo naye okusomesebwa basically okudivertinga ku
kukkiriza kwa Mukama Yes. kyonna byonna bali bitugamba kubanga Bayibuli bagitusomeranga era nga tugitegeera tokkirizibwa kukola bintu byonna Mukama byatakkiriza kubba kuyomba kukola ki byabitusomeranga kuva buto ng'okimanyi byawandikibwa obimanyi so nga tebayiza kugamba togenda mulongo nawe okifiringa nti kikyamu tosobola kukikola kubanga kiyinza okutwala mu kukemebwa yes kati ojja genda mu binyumu osangeyo omwenge osangeyo akukwana okitegeera oba otamiire ate oleme okutegeera kyokola so embeera eyo yonna ng'olina okugyewala osigale ng'otambulira mu kuba eggolokofu yes buli wodde mu maaso ga Katonda era ng'otambulidde mu kkubo ggolokofu olaba nga n'okusaba kukola ki kwanguwa ate era nga batukubiriza okusaba n'okusiiba kati nga twalinanga bannaffe be twasomanga nabo nga tuli mu kyaki y'emu kati nga of course nga tebakkiriza balokole kati nga amasomero g'Abakatuliki naye nga era mugira ne musabako ne mwekansolinga kijja kuggwa tukole bwe tuti okitegeera n'okusiiba ng'abo omwana n'omanya nti kwa n'omuzadde nga obeera ku ssomero siiba saba Mukama ajjawo kino ogenda mu bibuuzo kola bw'oti yes omala senior 6 banno bagambye nze nno ngenda kufumbirwa mangu balabanga ebitasoboka embeera eyo naye sooka oginnyumizeeko era bakirabya ddala nga tekijja kusoboka ndowooza mu klasi yange eya senior 6 nze alina omwana asinga obukulu nze yasooka okufumbirwa olwo ofumbirwa yayisaawo kabanga ki ng'ovudde mu senior 6 wannaye bwe nabala senior 6 ndowooza nayisaawo omwaka gumu oba mu kitundu nenfumbirwa nga saakakibwa nakikola nkyagala yes nenfumbirwa kati abamu omanyi kati omwana aba bayingira campus so amugamba nti ate kufumbirwa abagamba ndowooza nze omu ku bantu abali special mu maaso ga Mukama nti nafumbirwa then nensoma sasooka kumala kusoma ate ndyoka enfumbirwe naye ate abamu bamanyi tekijja kusoboka nsome kasita ofumbirwa bijja babikola ojja beera otuula wakakulabirira baana kituufu naye ate nasobola okufumbirwa nenzala nensoma kati nkola PhD kitiibwa kya Mukama ndowooza gwe muvubuka ali eyo kitegedde owulirizanga nnyo eddoboozi lya Katonda akaseera ke kasinga abeera ne pulaani y'obulamu bwo atugenze mu maaso ate n'obujulizi bwaffe tulimu waliwo ogambye nti oli mukyala mukozi yes ekkanisa eno ezimu ku pillars zeyimiriddeko okuyigiriza abantu kukola tetulinda byamagero nti tuulaawo nkitwala simanya nkikwata simanya nkikola ntya tukola kubanga atakole n'oba atakole ki taalyenga kakati nze ndi mukyala mulimi ndi mukyala mulunzi nina faamu nina ebisolo biki eruweere eyo nawano wotuli mukwano olw'ekisa kya Mukama amiina nawe wange kakati wano we tuli nga Mukama atuwadde ekisa tuli wuwe wennyini obona obujulizi bweyongedde okugaziwa kati ndi mukozi ndi mukyala mukozi Mukama atuyambye nibe nga tusobola okusobola okwewanyirira ng'abantu n'okusobola okuwanyirira ekkanisa because ife kanisa yaffe teriimu nti ate omuntu ava eri atuwa essente twekolera tukola emirimu gyaffe buli kimu tukyefandingira okitegeera so tulina okuba abakozi tusobole okuyimirizawo omulimu gwaki gwa Katonda amiina tugende mu maaso n'obujulizi bwo buyitirivu banayo bankugamba ekindeke ki buno bwennyini obw'ekifo kino ojjawa idea nti ekifo kino nkitandike gwe oli mukyala abakyala oluusi tubeeraawo naye nga tutunuulidde nnyo abaami yesu omwami ayinza okuba akuyambako naye muba muteeseganya nga abali awamu nga abantu abamanyi Katonda nti abamu muyinza n'okufukamirako wamu ne musaba ngamba Mukama tulungamye mu kino kivaawa ne bwewa nti mwakitandika na mwami kivaawo okutandika okukirowoozako kubanga mulimu mulungi mulimu gufaanana bulungi ddala ati munaayo oli mukyala naawe embeera ezisinga ezireetera abakyala ebweru eyo okulemererwa okuwagira abaami baabwe mu projects ezimu kubanga mmanyi nti waliyo negundi okitegeera kati ate waliyo omukyala enansana ate simanya waliyo omukyala omulala ekyengera naye kati nze bwemanya nti kino kintu kyange amaanyi gonna nkola ki era nga ewaŋŋambye nti wuwe bw'omu naawe oli wuwe bw'omu tewali ayongerezako tewali ajjako okujjako Mukama Katonda bw'asalawo otherwise naye ekintu kino twakitandika about 12 years ago nga tukigenda tukizimba mpola mpola Mukama n'atuyamba ne tukizimba mpola mpola paka wekituuse wano era tekinaba kuggwa naye kirina wekituuse era bwe twalaba nti kati kituuse okuba nti tubaawo bye tukolerawo ne tuyita dadi waffe Nabbi Dawudi ono gwe twogerako olwaleero najja n'akiggulawo mutongole era n'akiwa omukisa era bwe tuli tukola tulima tulunda tulina emmotoka tupangisa tukola ebintu bingi kubanga oyagala ofa olabe nti ofuna ekyo ekinakusobozesa
obeerewo ng'oli mu bulamu obuli comfortable ate osobole n'okuweereza. Mu ngeri bw'etyo bakyakulabirako ng'omukyala eyangambye nti wakulira mu kkanisa kuva ku myaka 2 eri kati abawala abato abali mu kulira mu kkanisa. Bigambo ki oba we bakutuuza wamu nabo by'osinga okubeera ng'obabuulirira? Abaana abawala essaawa eno omanyi ne bwataba ba mu kanisa bukala naye abaana abawala generally bagala nnyo ebintu ebiwedde. Ekintu ekyo si kirungi bwe kiri. Era bwe baba oyinza okufuna omwagala nga bwemufuna kati nga kanisa oyinza okuba nga bafunayo naye kati fe baba bakuwa olumu tomanya nakumanya nti omuntu ono oba ali atya omuntu. Kakati nze omwami wange bwe twasisinkana bwe bamumpeera bwe batweweera oba kintu ne bamukuwa naawe ne ba nze nali mu senior 6 kumpi nga sinaba na kuyingira university kati yali akafuluma law school katayina kwegamba naye nemutegeera nti ono omwami Katonda gwakoze eki gwampadde bwanne oba talina emmotoka essaawa eno ng'ali mumuziga essaawa eno nkimanyi nti Mukama ajja kukola tujja kubeera bulungi era kati bwe bujulizi bwe tulimu essaawa eno. So omwana omuwala ateekeddwa okubeera omugumiikiriza ateekeddwa okwesiga Mukama kubanga tewali muntu asobola kutegeerera muntu agenda kukolera okusinga Mukama Katonda. Amaaso galimbagana ag'obuntu. Muzadde wayinza okulaba oli kubanga alina ssente nagamba genda n'oyo. Yes, nti genda n'oyo yajja okukola ki kuba yayagala afunemu awo ekyamangu naye ate ne bitagwa bulungi. Naye Katonda baba akulondedde omubeezi nga bwe bajja obbalondera abaana abawala bali mu kyaki kati bongambye nti bugambo ki gumiikiriza olindira okukola kwa Mukama okitegeera Mukama talimba era obudde bwo bwe butuuka ajja kukolera ekyo ekisaanidde. Nga mmaliriza ku nsonga y'olukuŋŋaana luno bannaye abalwayi ba Spark TV mwenna mbakowoola nga 5 Ogwokutaano Embaale mujje mu mega crusade eya Universal Apostles Fellowship Church of Righteousness. Olukuŋŋaana lutandika ssaawa 2 paka ssaawa 12 lwa bwereere terulimu kusasula nti ate sasulira akatebe buli kimu kya bwereere jangu ofune ekigambo ekirungi ekiva ew'omuddu wa Mukama. Mwenna tubakowoola ab'Embaale ebitundu ebiriranyewo paka Mbalala mwenna mujje mu lukuŋŋaana nga 5 Ogwokutaano. Mukama abawa omukisa. Wentyo no mukwano gwange wetutambudde mu bujulizi bw'olunaku olwaleero n'omukyala Sandra era nga wano wetuli wawe ekyo no kiba kisa kuva ewa Katonda okubeera nga akuwa ekintu ekirungi bwe kiti. Olunaku olwaleero tubadde ku Universal Fellowship Church era nga ne motivational preaching wegenda okuva naye gwe omwana omuwala oba omuntu yenna abadde alaba programu eno lindirira akaseera ka Katonda ke kasinga bwakusalirawo ayinza okuba nga ngenda kwongereza ku kyongambye omwami amukuwadde talina ssente naye ajja funa kuba Katonda gwakuwadde ayina plan ennungi n'okusinga ezo gwe zoolaba oyinza okwefunira owe essaawa zino ayina naye ate olw'okubanga si kikwekwali okusalawo kwa Katonda bwe bunkenke bw'oliko kwe kubeera nga eyo mu maaso gye mujja ogenda tomanyi bigenda kutuukawo lindira akaseera ka Mukama era nga bw'okyakola ebibye naye ajja kukola ebyo nzikiriza ate mbere nga nkongerayo mu motivational preaching to vow.